ng'ebula ennaku 8 zokka empaka z'amasasa ga Buganda ez'omwaka guno okugibwako akawuuwo, olukiiko olutegesi olw'empaka zino lutaddewo ku Monday Sabiti ejjanga 7 okutandika okukebelerako abazannyi bonna abagenda okuzannya mu mpaka zino ekirwadde kya Ssenyiga Corona. Sulaiman Sejjengu ono nga ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'empaka zino agamba bagenda kutandika ne ttiimu 5 eziri mu kibinja kya Butikkiro, era ttiimu zino bazisuubira okutuuka mu kisaawe enjeru nga 11 omwezi guno. Tujja kukebera ennaku 2 ku lw'ebbalaza ne ku lwokubiri, nga ku bbalaza tugenda kutandikira ku masaza 5 agagenda okubeera nga gali mu kibinja ekigenda okuggulawo ekibinja kya Butikkiro. Ku lwokubiri tulyoke tukebere betuyita ba officials, omwo mulimu ba referees, mulimu abakungu b'olukiiko n'abalala balina obuvunaanyizibwa. Minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu akubiriza ttiimu zonna okutandika okwetegeka zisobole okuweesa empaka zino ekitiibwa. N'obuwanguzi bwaffe ng'Obuganda kwe kuva enjeru mu Fufa Technical Development Center ng'ekikopo kizannyiddwa kiwedde bulungi. Ekikulu si kulaba muwanguzi nti gundi, naye kwe kulaba enteekateeka etusitula okututwala mu maaso mu kwongera okuzimba ekikopo kino. Ebyo ng'obitadde ku bbali, Bulemeezi eno nga yawangula empaka z'omwaka oguwedde etandise okwetegekera ez'omwaka guno ng'ezannya emipiira egy'omukwano. Eno etandise n'omupiira ng'ettunkana Nakaseke FC era gugenza okukomekkerezebwa ng'eguwangudde golemu ku bwereere. Abavubuka balungi, ttiimu empanguzi tugirina ate tugaseemu nabo be tulowooza nti balungi ddala, omutendesi twamusigaza bulungi. Omwami wa Kabaka atwala essaza lino Kangaawo Ronald Mulondo akubiriza bannabulemeezi bonna okuwagira ttiimu yaabwe n'ensimbi bw'eba yakweddiza kikopo kino. Bulemeezi yeteeseteese bulungi, omupiira gusobose wewangudde ttiimu 3 ku bwereere, kiraga nti ddala abaana mu nkambi omulugu badde bakolayo omulungi. Bulemeezi egenda kugulawo empaka z'omwaka guno ng'ettunkana Butambala, ng'omupiira guno n'emirala gigenda kuzannyibwa ku kisaawe ekya Fufa Technical Center enjeru.